Webale okujja okumuperekerako nga ngenaziika mukwano gwange. Ekyalo kyonna kimanyi Kureshi mukwano gwange. Twegubanga baana bato. Ate Kureshi abadde mukozi bannange mwebale kwogera ku ky'okuyimba. Kubigere yagwa yaŋŋamba mukyala nga engeri gye nakuyimbidde akayimba ngenda kutwala mu studio kati nakampeereza ku ssimu kati nga bwe kasinikira mikwano gyange bamusekerera nagamba abo nno bansekerera naye nze Shafi ndi muyimbi ngenda kutwala tukole kolabo tumugamba kale kati olunaku lwajja omwami wange ng'afulumanga mulamu nga talina wamuluma bwe yafulumye nnuma kati ffe tubeera nnyo mu by'okusaaga kati nze ne ndowooza oba emuga ali emmere gwe tolya mu budde naawe erya emmere nangamba gwe naawe Shafi nze ndi serious nemugamba kati emmere omireyo ne kakanado naddamu okunkubira ku ssaawa 9:30 nangamba hani okimanyi mbadde nfudde nemugamba obadde kinagamba dduka ndeetera engoye nzenna neeyonoonedde naye kati eno bakkubire bagambe enfudde nemugamba kale kanzike nabadde ntuuka nga ku bbata kwano bene bankubira ne baŋŋamba omwami waganye olinnye emmotoka ali kwoga nakuyita yanguwa nze nga ndowooza byakusaaga oba bantiisa era we natuuseeyo mu ddwaliro abaddewo mwami Mulumira Mayengo n'omukyala Mayaye ne mbagamba bannange omwami wange nga mulaba omutima gugenda ng'omusawo apima naye oba omutima gukuba mpola nemukwatako nga muyita hani naye ndowooza musajja atu ngaayagala okuzza omugalo naye nga tegukomawo nemugamba nzize ompise mukwano nagamba bannange simanyi kyakola naye mwebale nnyo bannange simanyi kyakubakolera mwebale kwagala mwami wange yena ne bwe yasobya musonyiwe kuba abadde asonyiwa abadde tasiba busungu ku mutima ng'akanga kujja kwabika bannange ng'alinkamanyi nti mulwadde mwebale nnyo bannange ekirala kyensaba omwami wange yaŋŋamba ayinayo abaana abalala 2 naye yaŋŋamba oba bali mu kyalo ng'olese 2 be mbadde mmanyi yaŋŋamba ayinayo abaana bambi mubaleete nabo balabeku ku taata waabwe wanaabagalamiziddwa ombere n'okwegatta bannange mwebale nnyo omukwano gwe mulazi omwami wange era nsiima ennyo assalamu aleikum nemukwata wabaddewo emmotoka wabaddewa nemugamba nsamba ogenda nsamba abadde atya nnyo okuswala nemugamba nsamba ogenda kuswala nemukwata nagamba kojja nti wangi saagala eryo ddwaliro twala mu ddwaliro eddala nemugamba ekiki naga ntwala mu ddwaliro eddala wabaddewo mukoddomi wange najja namugamba nti ng'olabye n'obukuluma namugamba nti te kojja ntwale mu ddwaliro ki eddala nina abantu be nabadde nawa nga banneetaaga nempita mukoddomi wange ne mukyala wange nembagamba mukwate eddwaliro mutwale ensamba mu ddwaliro lyonna lyayagala nja kusasula yagamba nti ne bamukwata ne bamuteeka mu mmotoka eyange bwe bamutadde mu mmotoka ne bagenda waliwo omukyala simanyi nakyakwogera ku musamba kubengeri gye nnafunyemu amawulire kyankanze nnyo zabadde essaawa nga 10 omukulu mukwano gwansaba bamuyita Mulumira Mayengo nankubira essimu ngenkuba etonnya nagamba nsamba agudde nemubuuza abadde ki nagamba sinnategeera kyabadde nemugamba nja kuddamu 2 kasita mugenze mu ddwaliro owayise eddakiika 2 essimu gye yazzeemu okunkubira nti Mungu ajjuludde ensamba natidde nnyo nembulirako betukola nabo naye nga buli muntu takkiriza kyatulya wala nnyo
nnyo kubansamba twasemba fe okuba naye ku lunaku lwa Sande yali puroguramu y'akatongo kamu n'atugamba nti bannange ngenda kufulumya ennyimba omwaka guno mpitirivu mumpagire kuba tubadde tusaaga nnyo olw'ennyimba z'ayimba naye nga tetumanyi ti Katonda agenda kumujjulula ku lunaku olwokubiri. Tufiiriddwa nnyo omusajja omukozi, omusajja omumalirivu, omusajja atubika, ate omusajja ayagaliza. Tusaba Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako. Tukoze naye ebbanga lya myaka nga 12 okuba twegatta ku Bukedde TV. Naye ng'emikutu gyonna abadde agikolera Bukedde Radio, Bukedde Olupapula ne Bukedde TV. Tunyoleddwa nnyo olw'okufiirwa Nsamba Bright. Tusaba ab'enganda, ab'emikwano, abaana, Katonda abakomye. Ebigambo byange byebyo. Naye twebaza nnyo abantu bonna abatukwatiddeko n'ababeereddewo famire ya Nsamba mu kufa kuno. Omanyi okufa tekumanyirika, naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ngenda kuyita mukama wange Richard Kayiira yeetisa obubaka obuvudde ewa mukama waffe. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Badde njogera ne munywanyi wange oluddaawo musajja Muisiraamu nga ntegeeza nti bwe muwulira tugamba inshallah temukitegeera. Osobola okuŋŋamba nti ndeetera akatebe kali ne nkugamba inshallah n'ogamba musajja anjeemedde akatebe akali wali, naye osobola okuba ng'ogenda okukakima wali omukama akutwalira awo. Ekikangabwa kyamaanyi nnyo era twabadde ku ofiisi ng'abakozi nga ofumiitiriza n'ogaa nti bw'aba ffe eddibu lyatulekedde lyenkana bwe riti naye ate eri famire. Nsamba okuva lwe yatwegattako enkolagana ye ennungi n'abantu, yafuuka muganda waffe, n'afuuka ku bakyala, n'afuuka mwannyinaabwe. Mu New Vision abadde amanyiddwa, mu Vision Group yonna okutwaliza awamu abadde amanyiddwa okuva wansi okutuukira ddala mukama waffe asembayo waggulu. Ku makya mbadde njogerako n'omukulu omu ku bawaggulu, n'aŋŋamba nti omulenzi oyo namumanya mu biseera bya COVID, naye nga yamumanya atya. Waliwo sitole yali ey'amaanyi n'egwawo mu biseera ebyo ebya COVID. Mu New Vision